guno gwe muzannyo gwo The Inspector nga gukuzannyibwa abazannyi abakulembeddwa Inspector Gita Charles Namugaru Speciosa Porini Omulongo Kiza Mwana Mwala Florence Omumbeja Teddy Kosa Dick Lee nga guwagiddwa T1 Studios Mubende abakugu mu recording ennyimba audio ne video production Mukire Suppliers abakugu mu kusuubuza ebintu byonna ebikola ewaka Kikandwa Kasanda Kimubende Farm Supply abatunda ebikozesebwa mu kulima byonna Furula Eyakago abakugu mu kutambuza ebyamaguzi okuva Uganda ogende Dubai n'okuva Dubai okudde Uganda KKJ Designers Ndeba Kampala abatunda amasuuti g'abaami AMK Power Center Kalamba Kiganda abatunda ebyamasannyalaze kosa n'ebya sola byonna gubirira Omusanyuku The Inspector. Mama nawulira lwalero nawulira mama nawulira gungu mulefu wandisha ya mama sabo olira mu kuyimba nawulira nkunoonya bulijjo nga weekwese owa wandisha ya mama amateeko gamanyi Wanji. Ondaba bulungi. Tukolade. Ontegeera bulungi. Omanyi. Akomanyi oli muganda wa mama. Mbeera. Obeera nawe mami wange. Si mbeera mama, wabula mbeera maama wo. Okitegedde? Kakati njagala kumanya. Olina ebigambo byonna bye wali ogambye ku baaba. Lwaki weegaana? Sirina kye nali muganda. Njagala gwe. Omanyi bulungi nakuwooninga okitegeera njagala weesonyiire ddala obulamu bwa taatawo nze ondaba waneeno nja kwagala kitaawo nno nampaka aha ndi ntya kituuse ewa ssebo amateeka okamanyi ggwe chamani ngamanyi wano nali ŋŋanye okuwa kitaawe ebbaluwa ku kyalo kyange kuno si bwe kiri nali muganye lwaki okuba ndi muwanvu kati ssebo nze nziraawo nyina eddwaliro erinajjanjaba ebinyonyi nga bikkoonye ssebo ebinyonyi biva eri bikutomere obuwuka bukutomere nze nyina mokyale mwe ŋŋenda obbiteeka kati ssebo nali ŋŋambye kola otya Sino nene okusasula 15 buli wiki. Kuva n'olwo njagala okimanye nti ndi nnyoko. Ndi ani? Mama. Kukamira wansi omboozi. Yanguwa. Ojja kumpulira. Sireta mama. Mbuuza bulungi nnyoko mubuuza bw'otyo. Sireta mama. Kati nno njagala nkubuulire bwe. Weesonyiire ddala kitaawo nja kwagala kitaawo ojja laba omusaayi gwe. Sirina kyenkoze. Nja kuyiwa omusaayi nja kusala gwe. Tambula onve ne mu maaso n'omutunuulira ate nno nja mwagala. Wangenda nkunoonya bulijjo weekweka kati nkubuuza obutika amatama sebo oli awo nze ku kyalo nabagamba kitaawo ng'ajja ku kyalo kuno nze saagala muntu asinga buwanvu ku kyalo kati sebo gw'oli eri waggulu ebinyonyi we bikutomera ne bifa nze ngenda bikola ntya leeta ssente z'olina sente mmeka zino Chamani 12 wayiseewo ennaku mmeka nga kanga tompa busuulu Chamani ati badde ndi mu kugattagattana nno noonye ssente nzeetenga onoonye ssente nga weekweka nkunoonyereza bbanga ki badde seekweka nga noonya ssente Wenyaba na musiwa. Okulawo. Buzi. Wena musi. Wenyaba na kyeyombekedde wako. Atasobola kufuna abasajja n'anoonya abafu. Bw'oyambalira obwo obukete. Olabye bunsi. Lwaki teweefuga? Mulaba obukete bw'ayambadde kyekikuganda okwambala obulungi n'oyambala obukete ng'ozungira ku basajja bafe. Nange munange kyeneewuunya. Wabula ekikutambuza kituuze. Oba si kyekyo omusajja ofumbirwe. Tewali mukwano kakkana ne tusooka tuwondeka. Baaba. Toddamu kumanyira. Ekikuganda okufuna abasajja. Nodda ku bafu.
nziramu ne mukusangako nze nja kufumita weesonyiwe inspector weesonyiwe omulowoozaako weesonyiwe okumufumiitirizaako wadde n'akatono ne bwe kiba kirowoozo nga kizze kyesonyiwe wakiri kigende mu nsenyi enkalu watandika ddyo okuyimirira nange ng'otaddeko ebigaalu babiyita batya ye ebigaalu bingi tolaba wajjako mu ofiisi yange n'oŋŋamba nti tolaba wakiwandiisaayo mu lupapula nga sikirina katulabe tolaba nze nga nnengerayo eri nga nnengera oŋŋamba otya mbu tolaba kale mpitako oti So mugamba kiba kyali bange munnawe mubende eno ye Big Visual Films tugenda kuba emubende wali ne kamera zaffe zonna tugenda ziteekawo zibeerewo mu bbanga kisoboka abaana baffe baawano sign out kwanga mujja oyo mukulu waffe okwalaga mwe inspector Gita wama bataje obagambo otya ennaku z'omwezi muliro mu mwaka guno tugenda kubeera kuleba restaurant mubende n'omuzannyo ensi w'omukalu mu bikunta wama inspector segulidde erinnya mu kuzannya katemba ku siteegi wone mubende ne Kampala ng'okuyingira mutwalo gumusunga ate abaana bato 50,000 byonna bibogitwa T1 Studios Mukire Suppliers Kemumen Farm Supply Rainbow Band Lodge MK Power Center Kalamba Kosofula Yekagu Transportation Kampala onetegekebwa Apollos Entertainment Team.